Suzan Makula azirise takiriza kufa kwa mama we ogenda kubanga obifuna mu maaso awo Musumba Rosias Bugingo naye ate asobereddwa ate bo bafuuti soja banange kye bakola Vijje Junior byonna ogenda kubanga obifuna mu maaso awo King Saha naye ate asazeewo yeewe ekifo munnange oluvannyuma lw'abantu okubanga tebamufaako Mumbejja Katrina naye muyina mu maaso awo mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansuubire muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba video no mujimpere like era nensaba gwe wena atanaba ku subscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell limesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra nenyongera okusabira mwe mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano BF Suma Herbal Research Clinic bano nga bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna ate nga bakola ne delivery mu nsi yonna gy'obeera oli musomo nange beyuni obakubireko weefunire ebisingawo munange nkutandise ne King Saha ono King Saha mwina maaso awo ng'alangira mukati ye gavana wa banka bannange simanyi oba abijjeewa oba obuvumu asinzidde ku ki akatambi ate bantu bange ngenda kubanga wama nga bateerako namwe musobole okuwerabirako. Gavana wa Bank of Uganda wali agendako wali kubateekako tewali akisaba nerangirira era sigirija temugenda okuddamu okulaba ku ssente yange obuvumu ng'olina bungi akasibuvumu responsibility temwawula responsibility na buvumu akatako kwekwatirirwa kyama era wensirikiridde nendabanga emyezi ebiri giyise gavana wa banka nerangiridde nga gavana wa banka bwatyo King Saha banange omuzannyo mungi nnyo nnyini ddala era nga yeewadde ekifo ekya gavana wa banka banange abantu bwera gwe wena ayina ssente yo mu banka nga King Saha tagimanyiiko lowooza onoonye gy'ogooyinga kale we tweyongerayo ewa Suzan Makula n'Omusumba Rosias Bugingo bano nno munnange nga baafiiriddwa mami waabwe ate nga naffe era abeera mami waffe naye agentegeddeko agaliwo ssaawa zino munnange Suzan Makula yazirise oluvannyuma lw'okutegeera nti maama we afudde era nga omulambo baagugye wali ku ddwaliro lya Roswell niwe gubadde kati guli makaaga ate nga katongera okusaba Omukama amusonyiwe era amusaasire na byonna amusonyiwe byonna ebyamusobako bwenkongerayo ewa Princess Katrina ono n'omunnange nga yamaze ate n'asinkana Joshua ono eyakawangula omudaali era munnaye nga yatadde Uganda ku ntiko manye Princess ono ayagala nnyo ebintu by'emizannyo era nga munnange Kanyabo yamusisinkanye dda bwenkongerayo ewa ba B2C bo munangi kawedde mudda maaso awo nina akatambi nga bo babaka kasambu balina chance ntono nnyo ey'okugenda okuyimbirako mawanga ate ag'ebweru eyitali Uganda mu kubanga ekisooka bayimba bangi ate nga bayimba oluyimba lumu nga n'ennyimba ze bayimba teziina makulu naye bannange akatambi katukalabe bantu bange ate tusobole okweyongerayo n'agaleero no ye byonna abyogedde agambye kinaamookya B2C teyina sho nnyingi ziyimba bweru nange nali neebuuza kiki nati oline El Chapo kugenda maaso kati ekyokuba nti ba B2C bali basatu kitegeeza bw'oma oyagala obbaha yalinga ogenda kukola visa z'abantu aba okolera tiketi z'abantu aba tebajja kusula mu hoteri emu kosi bali babisiyaga buli omu alina okumupangisiza mu hoteri rumu mwagenda osula n'ekikazi ekigenda okukola ki okumubeeramu ofuna bulungi okakana okusitula ba B2C obanga aleese abayimbi aba basatu ate ng'ennyimba ze bayimba oluyimba luyimba abantu aba basatu kati this is why okutwala ba B2C otwala lirupazo w'enkudi omu kozi mwe mulinga kwaya ofuna bulungi kozi ennyimba ze mugenda oyimba you're going to sing for the same byebyo ate wamana mwengawe mbyewulirideko munnange bo ba B2C omukisa ogw'okugenda ebweru nga bayimbi bannaabwe bo balina mutono nnyo nnyo ddala mbu ekisooka bali basatu ate basatu bayimba oluyimba lumu kati omuntu abalamu wamaato bateekamu ezo ssente zonna ng'eyeetwalidde liripazo bannina loozo bakala omuyimbi omulala bakyuze ni Beki wamanga ate abaakusingira ddala bannange timo we tuli ate munnange anti saidi ze newa Sheikira Gashumba twazzemu
atema okugwa mu laavu wali wonna toyina ate ekyo tugamba naye maama omwami amukweko no ndowooza leero ye tetugenda kumulabako kubanga amutulagako bitundu amulagako feesi leero n'amulagako omukono n'amutula bannange afubye nnyo okubanga ate amukweka ni naye era nga tujja kumala ate tumutegeere kale wamma naye nga tukwagaliza birungi leero tusaba ate omukwano guno biggwere mu kyaki bwe nkuzaako eno ewannamukwaya Spice munnange naali bwereeyo yali mu Amerika naye maama obulamu bwo obutambulira ddala ng'ate we yabubalangawo olabaawo ali ne ba MCD kikwegamba tolina ky'omugamba naye nga ku bbali awo kuliko ne manager naye maama omanyi manager ono batandise omukubamu ebituli manager Lojambu yandibanga ng'ensonga zonna azikwasaganya ng'ogyeko ebyennyimba naye n'ebirala ng'abikwasaganya kubanga akisusa nnyo tamuva ku kidongo ne wabanga agenda mutoyi kumpi babula kugenda bonna bannange abaana basala omugambo ensangi zino naye ng'ate byebiri sayidi ezeeyo bwe nkuzaako eno ewa Angel wa Lwasa munnange Angel yali yakyawa Lwasa nga Lwasa awo ssente we zaamugwerako naye ate ekisinza okunzija enviiri ku mutwe mbadde entambula nga sigwa ku Lwasa ne Angel munnaye ng'omukwano kugamba gwazeemu kuyimuka buto kyokka ate Lwasa yagambye munnange n'akaseera ke mbadde nga ndi mwavu kanyambye okwawula emitima gy'abantu era mbw atambeereddewo nange sigenda kukola kisigenda kumuzambula mu bwange era n'abakazi bonna be nalina sietaaga ngenda kufuna mukazi mpya naye maama ndowooza ebigambo byayogedde teyabinywereddeko era awo enjogeera yabakaganyedde ate ne Angel we munnange bwe tweyongerayo nekyuze ni Becky munnange gwe wenna omwana wofuna akasente nga bazadde bo bakyaliwo balamu kkiriza akasente ko bakaliyeko era ng'oyo gwolaba kyuze ni Becky munnange ate abadde ali mukuza birthday ya mami we munnange yasazeewo amutwaleko out kwegamba birthday ero ebadde yanjawulo nnyo nga wolaba osigenda kulwisa era nga nkuvuze butereevu paka ate waliani skin munnange finally amaze n'asinkana MC Cuts nga tewaliwo oluyombo tewaliwo kwevuma mu mirembe emiyitirivu ennyo era akatambi ngenda kubanga nga batuusaako mu maaso awo era ye agambye MC Cuts tamulinaako buzibu wabula okuggyako abantu baabwe bombi bafaani bye bateekawo embeera So Monday after 5, Chibanda, Mufango after 5. Monday 5 p.m. MC Cuts n'aliani sikini wamabo tebeeyinaako buzibu yadde n'akatono okuggyako era ng'abantu ate beebazeemu ne bateekawo ekibeerabeera naye era champion Gudo afulumiza akayimba akapya osobola ogenda wali ku TikTok n'okanoonyako n'okalaba oba ne ku Facebook munnange Dolutawo lwa VJ Junior ne ba Futu Soja dolukute wansi ne waggulu munnange yageze n'akola vidiyo eno ng'abagamba nti ye tabalina kyabatiddemu yadde nti ate abadde amanyi muli bannyo naye temulina kyemuli okusinziira aka vidiyo ke yakola ate mwena ne muvaayo ne mumubuukira kale mbiina maaso wano nga kye bamukoze bamugambye bagenda musabula paka kuwulira bubi mbw ate kirungi avumika era okise Kawumalu ayinaawe ebivumo byamuvumye oba bino oba bipya oba ate babizudde ddi sigenda kulimba wamma bo Bafuuti Soja banyiivu bya nsusso nnyo eri VJ Junior ate okubanga alanga firimu ze ate n'ateekamu amanya gaabwe nga ate nga agayita mazike kale ngenda kubambi batuusaako mu maaso awo nze munzikize mbasiibulire wano naye nga temwerabira BF Suma Herbal Research Clinic bano bajjanjabisa ddagala lya butonde ate nga bakola ne delivery mu nsi yonna gy'obeera oli muso munnange beeyune obakubireko ku namba zaabwe wezirawo ku screen toddeyo n'olumwalumu ebirwadde bitategeerekeka nga towona buli kadde tuva mu malwaliro nga wamma aba BF Suma weebali kale butereevu katoolekere Bafuuti Soja bwe yayise Bafuuti Bigere bamugambye eki bano balumonde nga baatidde bakati ate gwe ng'oyidde mangu twakateekamu enku bbiri ozze weekomba wenna otudde mu Snapchat omusajja omukulu musajja obeere mu Snapchat tugenda kukusabula ne Snapchat ekuggyemu kkala
nkubuulira sigwavumika n'olwo olubuto olukulinga ekisawo mwe bapakira ebiyenje nkubuulira sebbuto buto ku luno tugenda kuvunaana gwa kulya nsangi kiki ekikuliisa nsangi ezo sente za Museveni zo eva ziba zikaawa teri agenda zirya miremba gyatumanyiire twakuleka ne tugamba akasajja katukaleke bana katukaleke nojjanga otwasamira ne tukutunuulira ng'olowooza weekwese tutuuka ne tukuvumbulayo twakateekamu enkwezo okomyewo ng'oyidde bwoti osaze kilo 4 kati olwowe ebinywa tuyina binywa tuyina biganda byanku ojja kuwulira bali abaana tebalina byakukola bajja kukala kati ojja wulira ezo sente tojja zirya tojja luwuumirwa ojja zirya naye tojja ziwuumirwa ekyo nkubuulira maama omanyi okubeeramu ne kasenteko naye nga buli woyita bakuwanda buwanzi oli mumaziga ga bannayuganda ogazannyiramu tugezaako kwerwanako kujjayo kufuna ddembe lyaffe ojja otuzannyiremu ojja tuwulira olunaku lwabadde olwo wakomyewo nga wenna weekangabiriza otubuuliranga simanyi we bakusindikiddeyo kasente kati olwombuki oyina n'amaalo bulijjo mukola firimu z'abantu abayina amaalo ate sawa zino naawe byokola amaalo bulijjo oyina weekomba olinga mukazi weweesesasesa wayidde mangu enku 2 nojja bwotyo bw'ogenda kutuwoomera tugenda kukusabula sikweza embuto z'Abannebukadneeza bano be boogerako mu Bayibuli nkubuulira omanyidde abantu obamanyidde gwe wabireese olaba tukuba mayiga gwe tubadde tuyita anko mayiga mu myezi 4 kati ssaawa zino tumuyita jjajja mayiga akaddiyiddeo tukukuba n'okaddiwa ogenda kusala kiro ogenda kutuuka ekiseera nga confidence tolaba n'enjogera gy'oyogeramu confidence yonna yabuze bulijjo tomanyi muliro banno kwe batuula naawe n'oyagala ogezeseko walaba jjajjaawo ng'akwata entamu ng'agijja ku kyoto naawe n'oyagala ogezese entamu ogiyiye nkubuulira munno waaki yaffe tugitwala munno waaki eyo yaffe yabannayuganda bakuwagira ate oyogera Luganda ate bannayuganda b'omanyiire ogenda kuwulira 78% share zaffe tuzitwala era abaana ssaawa zino batandise omulimu bano balumonde nga baatidde bakace banange ate banaye ate ono pumpkin head nga yatidde nze kino ekisajja nawuliranga firimu zaakyo nga ndowooza omusajja ono akaloboozi nga katini mukiwulira ekintu ekyo nendowooza oba nendowooza n'ekinnya kyakyo saagala nakyogera kati kiwunya nabbi ekinnya sikyagala kyogera mu kamwa kange nendowooza ekisajja kino kirabika kasajja katini akalaga obufirimu obwo ng'obufirimu obwo nga nkyali muto nga mbuwuliriza okiwulira nga tebunaba kuwunya bbi okiwulira ngenze kiraba ssaawa zino kisajja kinene kisajja kinene bakirisa na big pig kyalya big pig omutwe gwa nsujju gwonna munene gulimu amazzi kyonna kyagejja obulago bunene ekifuba oyinza ogamba banaye kisitudde olubuto oyinza ogamba yasitudde abaana 5 kwegamba kiriawo kyonna pressure zigenda kikuba kirabika kimira n'amakerenda gano ga ARVs nze wendaba si mu bubi nze mukulaba okwange nkiraba kino kimira amakerenda tekisuuka ku makerenda ga ARVs kino kati banaye mujja kutukira bwereere omanyi oyina ebirwadde ng'ebyo omusajja wattu mweyagadde nnyo watomera dda sirimu akubala olubiriizi nga bagamba sirimu tayagala abantu kubateeka ku pressure kati lwaki onoonya pressure zinakukutula musajja waffe lwaki tomira amakerenda lwaki tova mu kwereega n'abantu nkubuulira nga nze lwaki tomira ku makerenda ago nokakanyako ebintu abantu basirimu tebaagala kubateeka ku pressure ojja n'okwerabira kumira ku doozi obwo obulamu bwo tebusuuka kuzina empeke n'eminwa njiraba yiye tandise kumyuka ate bwoze ku tiktok okwesama n'abakomrade manya ng'ogenda kwesama n'abafoot soldier kwegamba ate n'ojja n'okwerabira kumira amakerenda bambi sooka omire ARVs n'omugejjo ogusuuse bakuleetereyo ne sirimingi azawu yatugambye tusigale bwe tutya amasavu goocha
sikirungi kugeja ng'abadde alya kyakiwambizi. So futu kigere abika yabikanga Vije Junior eno jojjanga biralamu ng'owalampa y'amagye. Weesonyiwe bafuutu soja jja bafuutu soja mu kimwakyo. Weesonyiwe bafuutu soja kwesitamyaga amatama gakubeerenga amambulugga. Lego gwo ogubuto gukubeerenga ogujjudde enfaana n'enziku. Weesonyiwe bafuutu soja. Ebigenda maaso mubimanyi naye mwesiriwaza mwebuza amagezi bisajja bikulu bikula amagezi bireka wansi. Dya ssente zodda mu firimu zo. Weesonyiwe bafuutu soja kuba jojja biralamu. Ebyo bye weebuzaabuza mbu bankubidde amasimu ne bampaayo ekyasatu weegumya naye jojja biralamu ggwe. Bunize ebimwabyo mwandibadde zo platform ze muyina muzikozesa kusomesa bannayuganda nti 2026 mwebeereremu. Womala okulonda tolinda byabakama tolinda NTV. Ninaagayo bulijjo amanyi ba foot soldiers bali solid naye tebali solid ate batiitizi nnyo. Tegeera. Naye ngamba ku junior ne ba foot soldiers ani ali solid. Ba foot soldiers abasalo ne bajoininga NUP nga tebana kye baagalamu NUP nga baagala nkyukakyuka ne junior era joinize NUP nga amanya agenda kufunayo ka card era bwe baakamumma n'anyiiga n'akyusa ne statements yali ayogera ani ali solid. Tegeera. Nti ekintu kyokka junior kyalina ekiri solid ku ye lubuto naye tewali kirala. Nti ba foot soldiers ebintu bye boogera nibe bakola tasobola bikola ye mutiitizi tasobola kukola statements ba foot soldiers bakola ki zibakola okitegeera kati ate yayagala kugamba mbwabo be batali solid mugala junior gwe mutiitizi okitegeera nti bye boogera tokyasobola byogera byewayogera nga olinga onoonya ka kadi tokyasobola byogera watya okitegeera kati sigale mu firimu zo gyoga abaase noyogera byoyogera yobisaagiramu naye binene walabye nti birala muganda wange. Olutalo ate awo we lutuuse bantu bange sayidi zombi tezigenda. Vije Junior naye ate agamba tagenda kusemba nakyo kyokka ne bafuuti kigere bo nga bo we yabayise nabo bagamba tebagenda kukkiriza kubamanyira bannaki. Byebyo omukama abankuumire abampeere kyonna kimusinga okwagala. Bye for now. Nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kye bayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde eby'emitawaana bya joints, omugongo, afunye accident bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira eby'egyavudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulinamu kati nga kano kebayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusa akadala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyigiriza enkwaso ze nokukyawo bannange tuna expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyigiriza enkwaso ze afuna premature ejaculation bw'aba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba in harmful bacteria